Police etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku Munnamawulirea wa Kings Radio Broadcasting Services ng'ono yakubiddwa amasasi mu kifuba agaamutiddewo era ng'eyamukubye yabadde mukuumi wa ddipo ya Coca-Cola nga yabadde amuteebereza okubeera omubbi. Eyakubiddwa ye aseranga mutuuze ku kyalo Pakanyi mu ssaza ly'e Buluuli mu disitulikiti y'e Masindi era nga bakama be nga bakulirwa Roni Bantu akulira ebiweerezebwa ku mpewo annyonnyodde engeri embeera eno we yabaddewo nakyo ekyaviiriddeko omukozi waabwe okukubibwa amasasi. Arudia duka parking his motorcycle at the station yarubatamu ko muntu wena warubatamu atakaikiro mukayi. So fire to get out and we are not so sure, but police is doing the investigations. And I think we are going to see it as journalists and see how we are going to start overcoming these attacks, because every issue which comes with guns, comes with bullets, comes with what, so we don't understand exactly what is happening. Ono oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi yaddusiddwa mu ddwaliro wabula ekyennaku yafudde abasawo tebannaba na kutandika kumukolako olw'embeera embi gye yabaddemu. We received Mr. Gerard at around 2 here at night by some guys working at Coca-Cola. They are telling us that the guy was stealing, but I don't think Gerard can steal. So as soon as Gerard is here, Gerard actually died. Abakozi abadde bakola n'omugenzi bakedde ku kitebe kya poliisi ey'e Masindi nga baagala poliisi eveeyo bannyonnyole ku byezudde ku ttemu eryakoleddwa ku munnaabwe wabula bano poliisi esobodde okubakkakkanya era embeera nedda mu nteeko. Kyokka bano oluvudde wano boolekedde ne ku ddipo ya Coca-Cola ewattiddwa munnaabwe era oluvannyuma ne boolekera ne mu ddwaliro okusobola okufuna lipoota eraga enfa ya munnaabwe. Some unknown people dumped him before midnight and he kept on crying for help. That he was losing his life. I need help, but no one turned up. And when the nurses came at midnight, she said that they first treated people in the wards and then they came to check on him at a later stage, but they could not manage to save his life. Stephen Wandera akulira bannamawulire bagasakira mu bitundu by'e Masindi asabye poliisi ekole buli kisoboka okulaba ng'evaayo n'alipoota mu bwangu ku nsonga eno. But you can't just shoot a person and kill him in the chest. If he's a trained officer, they know how to handle, to disable, but not to finish. It is very absurd, and if nothing is done about our brother, for us, of course, we are planning to storm police and demand for an investigation of our report. Babo Luganda b'omugenzi munnaku etagambika bennyamivu olw'ekikolwa ekyakoleddwa ku muntu waabwe kyokka nga beeraliikirivu olw'ensonga nti yabadde aleeta ekyokulya ewaka nga basabye poliisi ne bekikwatako okuteekawo obwenkanya. The culprits should have been brought to book, but up to now we are not seeing anything taking place as if they have shot a bird. Wano omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Mubende Afande Julius Hakiza agamba poliisi yakutedde yakubye Munnamawulirea ono amasasi atemeremu gy'obukulu 38 era nga ye Simon Ekupong ng'abadde mukuumi okuva mu kitongole kya Blue Whale Security Company Limited. So we have exhibit of the cartons of sodas that he had attempted to pick. I think we are told he was under the influence of alcohol. That I think he still should pick the cartons of sodas. The security guard mistaken him, thinking he was a robber. Simon Apiyo alondola emirimu gy'abakuumi okuva mu kitongole kino ekya Blue Whale Security Company agamba mukuumi waabwe yamukubidde essimu ng'amuloopera nga bwakubye omuntu amasasi agaamutiddewo nga ye yabadde amuteebereza okubeera omubbi. And he was there as an in charge, was the one aiding all the guards of that place as a supervisor of that side because it's an outpost. Mu kaseera kano poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga eno okusobola okuleetawo obwenkanya. Nga bannamawulire tunywererwa wamu n'ab'enganda z'omugenzi ne tusaba Omukama Katonda yaba abagumya n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa.